Baana baayagala bo ba surprise yange ne bakikola beibidi bonga bo bakikola ne bajja ku stage bakiza kuba nebaza abantu bikizoke kyali gasobola kuba dinayinga kyase era nange nali musanyufu ng'omuzadde nga omuzadde walina okubeera abantu bahayitingamu ne bakiikirira bannaabwe kubanga si beebokka benina abantu bahalayitingamu ekintu kimu nibagamba wali omutabani wa Ifrem Namulon mumanyi nze ng'omuntu I personally nibagamba ate ng'agidde mbaana ba papa why ngolooza lwaki bw'oyagala abaana bajje kati ntandika okugamba ono wange ono si wange ddala ono ki mba nina amagezi bantegeera bagamba nti mwana wange it is okay wagambira nti ate walugave nebagamba ati mwana kati Namulondo atali kisodde nazza omusango ku kisodde oba ku nkima andi kati Namulondo kisodde wamma Namulondo kisodde Namulondo wamma wemba namuzaala mu kibi kasita mukyala wange agambye kiri okuteeka nawe okkiriza twalabye mukwano gwo long time friend Ronald Mayinja ebintu bize byogerwa. He's no longer my friend. He's my brother. He's your brother. Badde manyi tejwadde giwandikibwa I quote tejwadde giwandikibwa Ronald Mayinja Uganda emulemye addusa agenze mu America agenze Bungereza tagenda kudda bizibususseeko embeera etabuse ennyumba agitunze simanya agipangisize emyaka 10 bingi byogeddwa nga mukwano gwo mu kaseera kano mu mbeera gy'alimu nebyogeddwa gwe biki bino naddala ebyogerwa mu kaseera kano bwe mbanga abaana b'amayinja bagenze nga n'amasomero weegali nga n'ebipapula babirina ebituukira ku ssomero tebagenze kwasayiramu bagenze kusoma muzadde gyatayagalira ekira kyemmanyi kyendi shuwaro Mayinja akomawo baana kusoma Mayinja akomawo ennyumba eyo yagitandinze into business as in ekina kubanga bula hotel yes era ennyumba bali mu kugirongoosa kinzira ku bye kyeyaŋŋambye bali mu kugirongoosa itandika okukola emirimu nga hotel era basanze basiiga reception bikiwejjende okubeera tanagipangisaako muntu yenna kale ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kati tukola kyamaanyi gy'oli obulamu buli butya wano Uganda embeera eryabwe etyo mpola mpola akasana kaaka kuba katonya abatali mu Uganda just kubategeezaako embeera nga buli mu Uganda naye bugumu tulifuna n'empewo tugifuna twalira wamu. Our show is proudly sponsored by JICC LLC DXB Dubai okutegeeza nti muganda wange gwe agenda okulambulako UAE ng'owulya buulizi UAE Dubai Abu Dhabi Alain Sharjah wawonna gyetera okutambulira eyo be bateekamu akasimbi bakola ku visa processing eza UAE ne bakola ku air ticketing ne bakola ku hotel bookings airport pickups byonna okujja n'olambulako n'okubanga weeyagalira mu UAE naawe n'ogamba nti nalinnyako ku nnyonyi n'engenda ku Dubai n'enkyakalamuko JICC bateekamu akasimbi baganda bafaabo. Sharif yali ku kamera 7-2 ezigenda mu maaso kubanga zitukwata olunaku olwaleero simanyi oba ani amuwadde ekitumbuwa kyali mu gaaya ako olwaleero olunaku olwaleero ku show ndi n'omusiime Mesach Semakula eyasiimibwa Ssaabasajja Kabaka namugondomolako ekitiibwa ekyo kyawassa yakakuba Serena Hotel buli omu n'awunga ensi yonna nekkiriza nti kituufu uyo musiime waddala abangi baagala okweyita abasiime naye nga tisibeebo abatuufu olwaleero ndina omusiime waddala agenda kuba nga tunyumyamuko twogere bingi tubadde tukola tubadde
tubadde tukola ku shows ezigenda obeerawo naye ebiseera ebisinga abayimbi bamala okukola concerts papa tebajjukira bawagizi babawagidde addamu n'abanoonya nga alina kivulo ekirala of which wazzemu n'olabika abasinga bamala okukola ekivulo addamu okulabika nga wayise emyezi ng'esatu papa nkubuuzizzaako olunaku lwale sooka obuze ku batulaba ku Celebrity Track. Mbalamusizza mwenna abatulaba ku Celebrity Track ne kojja wange Matovu Divorce sanyusa okubalaba mwebale kubeerayo mwebale kwekuuma obulamu buli butya papa mukama tukuuma mpolampola kulikayo mu konsati kyali mu kafati katonotono naye kajja ku obukoowu kulikayo ku Serena omanyi show eba ya lunaku lumu naye gwe oba wagitandika emyezi ng'esatu emabega so kati ogenda ogikola nga omubiri gukooye tobulaba olumu oli ayinza okutuuka okuyima nimugaye omwabadde ki tegedde bambi ng'olumu ali nervous olumu byayiseemu bingi okutuuka okulaba nga mwe muli awo mutudde so ekintu ekyo so katonda nze yanyambye fatigue yazze after the show naye nga ebaddewoko omuntu yandyagadde okumanya olugendo lwa papa Mesach 46 ku Serena Hotel lwatambudde lutya briefly okumutemeratemeramu okusinziira nga gwe wabiraba 9 concert nga bwe byatambula. To me it was a success because abantu bajja waliwo ebyaliwo byataataganyamu abamu but we conclude it by saying that on that day we got a good problem. Which good problem? Nti waliwo abajja okusookera ddala ekifaananyi kyali kirungi nga abantu bajja nga bali very much willing okuwagira Mesach kuba teri yajja ku Serena wadde yasanga tickets nga ziweddewo oyo ataasobola ku accessinga kuyingira bonna baali bazze kulaba Mesach so that was a good problem. It is a good picture than omanyi Serena olaba nga ntono ng'abantu bazze naye esobola okulaga nti nene nga tolaba nakatambula mu lujja nga tebazze nga n'akabwa akayitawo gamba bakagenda kuba nnyini mukama wakajja kubayingire muno so tukyebaza Katonda olw'okuba nti nno abantu koolwo bajja era nintwala okwetonda kwange nti waliwo okutaataaganyizibwa ngeri emu oba endala omanyi buli ababeera abantu abangi wabaawo abajja okukola so waliwo abaleetamuko obuyaayoyaayo bakyankalanyamuko setting yaffe nekibanga abantu abamu abaali menti okwa accessinga olumu six zaabwe nga tebasobola bulungi kuza accessinga but team yali ekoze team yakola team yange njebaza nnyo nti yalwana nnyo okulaba nga at least yagezaako okulaba nti kati ekirala bwe tuvaawo nenebaza team yange gye nakola nayo production njala nebaze Fenon okola sound ennungi bwetyo sound was nice ne stage ennungi nenebaza team yange yali online ku YouTube kikyali kyamaanyi yaweereza ebintu nga abantu bonna mu nsi bali ku show ya Mesach balaba abantu kuba tuukawo nga kuliko oba kwaliko emitwalo nga 8 nga bali mu kulaba live stream. That was so good. Ekintu bwekityo nali sikibangako kati ekyo kyali kirungi kati ne munda abantu ne batuula abantu abali VIP ne bakkiriza oli n'atuula waatudde nga tebiriimu nzi wano tewansaana wano tewakola ki endongo n'esumulula abantu ne basumulukuka endongo n'enyuma okuva ku luyimba olusooka endongo n'enyuma paka ku luyimba olukola ki olusembayo ng'abantu badigidda budigizi balaba basanyufu badigidda budigizi ne beerabira n'ebyatusumbuye so mukama yatuwa obudde obwo tumwebaza naye. Bw'otunuulira ebiseera ebisinga abantu abalina ne concerts ajja ku stage late papa wajja ku ssaawa emu n'eddakiika nga 45 ate abantu baali bamanyi bunimba nze nasooka ku stage ate abantu baali bazze kulaba gwe ku kipande kwalikaani one man show mu kipande kwalikaani Mesach Semakula kati abantu batudde kasomala okumanya nti abantu bafunye entebe zaabwe batudde bakkalidde kakati ate obo balinzaaki kuba ebiseera ebisinga ekireeta abantu abalala okusookawo
nga oba oli awo entebe zikyali nkalu tebannatuula naye bwojja nolanga abantu batudde kati oba olinda ki era tewali kyakulinda wetuna mu ssaawa emu wajjira ku stage ng'emiryango kumpi giggaddwa abantu bakulaga nti enamba weeri ejjudde wawulira otya ng'oli backstage olinnya ku stage nga bakugamba nti ekiri ku mulyango nno okimanyi abantu bajjudde serena ejjudde okusooka nabeera disappointed olw'abaleeta akavuyo tosobola kusanyuka kubanga abantu ababuvunaanyizibwa nga batawaana nnyo naye buli kimu kibaamu okuyiga katukolo it wasn't a mistake, it was a lesson we learned era kati buli kimu kyonna kati tumanyi next time tumanyi ekyokukola ekitegedde tulina kyetubye tutassaako maaso nebikola ki kakati ekyokubanga abantu bazze nasooka nereke neŋamba najja ate bakkiriza okujja ne bayingira oba bayingidde batya bayingidde batya ngaekyo tukivudde kukuba ekyotuuka time n'okivaako noga kakati ngenda ku stage bonna abazze bayingidde ate bayingidde ate azze kulaba nze kati tusobola kutta bibiri ekimu kirina okulama kiriko ekirala kati awo notandika okuba nervous ngenda bakolera ki ngenda kubayimbira ntya ngenda kulabika ntya newetunulira mu ndabirwamu oba nervous obeerawo era awo ebigambo byonna byonna byemwogera naffe nga tugenda ku stage ng'eyo nga sibitegeera era singa mutulekanga ninammwe temutwesonyiwa era oluulaba oti kakati obadde naye naye gwomanyi nti natera n'okukutuka ngwe kabeera ng'ebuuza owulira otya kati awo omuntu aba si yaba ayogera gwe just know nti n'emmere ekulema okulya abantu batudde bacritics bonna batunudde batunula bazze kulaba weewaanye olaze buli kimu ogenda kikola ne bajja ne batuula balabe kamu ku kamu kamu ku kamu omuntu asasula sente zaguze n'olugoye olupya lwa shooyo bakufudde olugoye wenyini omuntu bakufudde olunaku olukulu kakati n'otandika kati awo nkugamba oba weeraliikirira era ennyimba ezisooka ku stage zibanga 3 oba nervous amaanyi ogafunira ku stage ng'otuuse anti omanyi kati stage ojja ku stage kyobola show eziba ziggulwawo zitandika ne viga y'amaanyi otekawo amazina oba ostading audience kika ki gye nnina eyagala ki kati n'osooka oyimba ennyimba nga 3 oba 4 ezisooka kati awo oba otegedde audience gy'olina nti nsanyufu nyiivu eri bweti kakati abo omala okugimanya omumanyi mulimu ne babigambo boys bali omwo batudde kati naawe nokkakkana nekikuwa okukkakkana awasooka wabawo panic naye bw'omala ku stage eddakiika nga 3 you calm yourself down nokkakkana n'omanya nti kati ndi ku duty tandisa okukola kati bw'oba oli ku duty n'okwata akazindaala ako n'okawulira ng'okayina you own the show kubanga fe okuva edda nga abe mukibaga go own the show, it is your show, it is your time, use it. Go there, show them what you are, use your time. You're a star. You can do it. My man, you can do it. Kakati ebintu birungi nnyo nga biva mu basajja ng'abo abakulu kyobola banjagala nnyo okuba we bali abe era jananga you know what I trust you yakusabula omusipi nange obasobola bali kushona soka yegano omusipi baddeyo obasobola genda bakube edongo bajja kugitegeera nawe nove n'ogamba nga baba ndagidde kakati nga bwandagidde kambafiireko wano mu ntandikwa ekyogedde kituufu wajja ku stage nosoko obasitula mpola ndowooza zayimba nga 3 awo nga ndawa audience etandise naye okola ki okusituka kanenda nga papa amaanyi nga mangi kakati awo professionally bakigaawo genda ku stage tunuli audience gy'oyina eri etya emoving etya kati awo byetubaako
niba ojja n'oyimba n'oleka abazinyi ne bazinamu n'ogisoma sayidi ki ani alimu onolaba abantu kyabalimu tegundi mwali gundi mwali olina okufuna ebikutambuliza show kati mu bikutambuliza show olina okulaba abantu kyabalimu tegundi mwali emeya mwali nti gundi dokita gundi mwali nti sister gundi mwali nti minister gundi onale gundi mwali minister nti kati n'omanya byonna okitegedde so noba nga osobola okuyimba ennyimba nga oifalinga manya nti gundi kirimu ekiti obalinga audience oba ogirina mu mikono gyo. Papa wotunulira concert yo at 46 choice of songs ziwatandika nazo watsinzira kuki kuba wakuba eno n'okuba eno n'okuba eno n'okuba eno no kati anti ffe oba oyagala sho kunyuma oba oyagala sho kunyuma kati nyimba zenatandisa ozuulira za muliro mudigido olina okujja ku stage nga vibe weeri bantu osooka bajjemu otulo atanaterera katebe atereere yagaye nti nkulu atuuse kakati bw'omala abantu okutuula ne bakakkana nga nawe okakkana nga bakuba endongo entuufu gye baagala. Kino kitegeeza ki eri abayimbi baffe naddala abato abajja ku mulembe guno essaawa zino because papa obadde ku muzindaalo ogwo for over 20 years ng'okola ng'oli muyimbi abaana bano abajja essaawa zino kyakuyiga kiki bandigidde ku mulembe gwammwe guno nti osobola okukwata microphone n'ogikuba paka saa 7 ez'ekiro. Abaana bo nabo basobola mubawo omukisa. They have a lot to learn from you. Yeah, just nze kyembagamba kiri kimu bakole music yanyumira abantu bamanye amaanyi gaabwe gali luddawa kuba kati kyolina okumanya ebiseera ebisinga olina okumanya audience yo lwaki ekwagala era lwaki yakwagala kati bw'omanya lwaki ekwagala kola ekyo kyekwagalako kyesibeeko tokita togenda lwaweevu nti omuyaga bwe gujja tegukutwala kuba kati ffe tubaddewo ebbanga nga styles nyingi ez'ennyimba ezijja naye nga sigenda kuba raga cause I know I don't sound good nga nkola raga naye wali ogezaako kuba ku raga kati no nja kusurprising na bintu bingi kati just know anything in music I can try so kuba ku rap papa kibanga olaba omusirikale nga specializing mu kuba omuzinga nete kimugaana kumanya kuba AK-47 era mugamba emergency bwetuuka okola otya nga yeriwo kiba mu music we try many things trying ebintu bingi n'omanya wo sound twandirabyeku at least kaddemoko ng'okubako ku rap nazo katuzirekere abazikola. Papa, what was your best moment on stage show ya Serena? Nze show yonna yali best moment yange kasita najja ku stage ndaba abantu nga mwebali abantu nga banyumye abantu nga basanyufu ekitegedde hours zonna ze namala ku stage yali best moment yange kuba sijjukirawo ogamba nti nno wano show nebowa wano nagira bwati oba ono nayomba people were dancing singing along you know singing along kugaye olaba kibazeemu bakikola ki baze bakitegerera nga bakyagala ng'owulira otya bulungi nnyo banatuuka nezikakkana nenga kati katunyumirwe n'abawagizi bange tuyimba bwe tuzinamu tulina obudde bwaffe teri atugambako naye otunuulira abantu ab'ebitiibwa abaministers baali mu show kitegedde abakungu mu gavumenti aba-honorables ba MP ba-doctors ab'emikwano abayimbi bannange abantu ab'ebika ebyenjawulo abasuubuzi bonna nga bazeewo nenga kakati mukama nsaani nengamba balekanyimbira abantu balunga ne bazze. Papa ensonga eri gyosoose okwogerako eyakayitamu aka katonotono abawagizi bwe bandyagadde okubalamba kuba abasinga they have allegation nga bagamba lwaki ffe tetuyingidde abamu nga uli ku mulyango nina tiketi yange sigenze kulaba papa ndi ku mulyango nkoze ntya nga bali awabweru naye ekyo tukinyonyodde mbadde nkinyonyola ebbanga lina nakati nkizeemu ngambye waliwo abayaaya abajja ne bacupula bamanya obuntu bwetukola twabukolera wano twayagala twewagire wano ewaffe twabukolera wano bwasiba ku mikono wristbands ne bazicupula tickets kati bwe bazicupula
kojja genda nekiŋŋamba tovuga speed tovuga speed bwe bazikyupula kati nga ogenda nosanga omuntu nga yesiba wristband ya VIP naye nga atudde waggulu nga naye katudde munange waguze VIP ate okola kyena ogenda omukangakangamu ngakitegedde kakati bantu nga wagira na access nga VIP omusanga ku ttebe ey'omuntu nomugaba omenya ekiwa oli ku ttebe yange nga tasobola kubenyogera ne tiketi nazo tulina bye twakwatayo awo tulina tiketi ez'ebicupuli era ne bagenda ne batwalibwa ku poliisi batugezaako okufollowinga tulabe who was behind it lwakuba twagenda okitegeera kutandika okukyekengera nga bangi bayiseewo. Okay. Awo tuvuddeyo ku concert ya papa at 46 abawe bali kujja basobola okujja ku Serena mwe bali kujja be Masaka kyali kitya kyagenda kitya papa zene njala kwebaza banna Masaka kuba obwavu bungi Masaka olw'oluguudo nti Masaka ekolera nnyo ku luguudo nti abantu bonna abagenda Mbalala Rwanda oluguudo olwo business bali matooke nte biki byonna kati bambi olaba business yava mu Masaka bayita erisemba bati but they tried era ne bajja abasobola okujja era ne tukuba show n'enyuma so mbeebaza abantu be Masaka. Nnyo ku stage wano waliwo omwana gwagwa wa piki this guy Majidu namukola kwa interview ya Bukenya Majidu why mu bantu bonna omwana oyo okusooka njagamba nti gwali mu kisalo kuba abantu bangi abalina bye bankoleddeko banyambako mu nsi naawe kwoli nange kwendi kojja naye kyajjanga era wagamba nti ono kojja wange neŋŋamba naye ng'olina emmotoka papa nga mpadde ate ng'olina emmotoka era ndowooza kakati kojja wange oyo bambi aludde nga omulaba abeerako ku mutimbagano social media agikozesa bulungi akola bintu ebiri professional tawemula baba ali ku mupiira omulaba nga promotinga bulungi omulanga muntu yakuzibwa ate ng'olaba bambi mwavu talina kasente sobola okujja wuli ng'olaba talidde kyamisana nga kituufu takiridde naye ng'anoonyeza kaddata waakiri akupositinze okitegeera owalumu wano kiro oludde kino ogenda okulaba nga Majidu nga togenda nga atujjubanga ku nsonga naga ninamu olowooza ka transport ninda busaasaane ngende kweganga binkwasa ennaku nga binkwasa ennaku bambi kati era yajjako wana nga nsaba mbeere nga nanga papa sport ku platforms zange okusooka nasooka kulowooza nti eva muyaayi kati ono mwayi n'engeri gyagira neyagira okagamba ono kiki kati bambi ngenda okulaba ng'ali true ng'ali genuine ne mwagala ng'omuntu mu mutima gwange wadde oyinza okweyagala munno naye ng'oba oli awo tosobola mukolera kyeyandyagadde ku ssaawa eso bwe nafuna omukisa ogusobola omuyambako neŋŋamba at least ekya transport kankisolving that is why olaba nagamba sijja kuddamu byakuba bululu kati eno show yagipositinga bw'ogoberera platform ze amaze emyezi ng'esatu 3 months ng'akola ki nga apositinga share so kati share we yagineŋŋamba nzire mu byokuba obululu oba oli awo anaatwala n'epikipiki be bali abaafunye etiketi enfu agenda atwala epikipiki yange kanjiwa omuntu gwe naalabako n'abantu ge bajja okulabira ddala nti baagibwa gundi era mumanyi mumulabeyo nga yeevuga yagaba empewo yeevuga nagiwaayo era neebaza abakulu abasimba automotive okuba nti nno baagituwa beba sponsor bange no kushow yange ku telefine abo olaba Simba Automotive wewa papa ebintu bingi bya highlighting bwa ku concert ku Serena one of them waita abantu kujja ku stage saba itano MC yagamba nti abana bagala abana saba ita bana bayagala bo ba surprise yange ne bakikola they did it bonga bo
bakikola ne bajja ku stage ne batuuza kuba ne bebaza abantu which is okay. Kyali okay. Kyali okay nga sobola kuba denying chance eyo. Era nange nali musanyufu ng'omuzadde nga omuzadde walina okubeera. Abantu bahalayitingamu ne bakiikirira bannaabwe kubanga si be bokka ab'ennina. Abantu bahalayitingamu ekintu kimu ne bagamba wali omutabani wa Evelyn Namulondo mumanyi nze ng'omuntu I personally ne bagamba ate ng'agidde mu baana ba papa. Why? Golowooza lwaki? Ogambye omumanyi bulungi. Nze ngaze mumanyi. Ati kati yogera ky'omanyi. Kati eri aba sinja ayogera ky'omanyi. Ng'eki ky'omanyi? Papa. Yogera ky'omanyi. Ng'omanyi. Mbadde nzikawo no tujja kunywa emboozi egere mu maaso naye bw'otayogera ky'omanyi sigenda tetugenda kwongerako kiky'omanyi ku mwana oyo. Nga bwe ŋŋambye. Kiky'omumanyiiko nange ombuuza ebibuuzo ne nkuddamu kiky'omanyi ku mwana wa Evelyn Namulondo. Mumanyi ng'omwana awangalira nnyo nze mumanyi dda kuwangalira nnyo wano ku papaazi otera omusanga mu holiday ng'ali n'abaana bo wano. Fakti abeera nnyo ne buulyani omulenzi mutabani we yani ono Shadrack oyo kati awo bwe bajja ku stage neŋŋamba kakati njala nkubuuze ogambye abeera nnyo ne Shadrack bw'oyagala abaana bajje kati ntandika ogamba ono wange ono si wange ono si wange ddala ono ki mba nina amagezi bantegeera. Nakulira mu maka nga makuŋŋaanya g'abantu nakati ewange osanga nina mu nju yange abantu abawera 10 oba basukka namu naye nga bonna si baana bange naye nga baana bange nabazaala era kyova olaba ombuuza nti olina abaana nti ye bameka negamba nina abaana kubanga bwonombuuza bameka nenkuwa enamba oluddawo nga be baani kakati kitegeeza ngenda kukozesa olulimi olusosola bano ono si wange abaana bange benkuza ate ono si wange ate ndi musajja muganda nnyo era obuvunaanyizibwa omwana wa Namulondo mukwano gwa mutabani wange nnyo awummulira ewange ekirungi ekiriwo omwana wa Lugave kati bagamba nti mwana wange it is okay wagambira nti ate wa Lugave ne bagamba ati mwana we kakati Namulondo atali kisodde nazza omusango ku kisodde oba ku nkima omwakitwalenga andi kati Namulondo kisodde talina buzibu Namulondo talina buzibu wamma Irani wamma Namulondo kisodde Namulondo wamma wemba namuzaala mu kibi kasita mukyala wange agambye kiri okay mama nawe okkiriza kiri okay wow I love the smile gy'otaddeko abaagala okukitwala bakitwale naye bwe wabiraba ku social media okwo kimanyi naawe omutimbagano ogulabe kutambula biraba naye ate kati ndi musajja mukulu naawe tulowooza ku bintu birala abaana bange basomye batya bikoze etya ate nga ndowooza ku ebyo of late nalabye Josede nga ali ne mutabani wo Canada naposting ekifaananyi oba yateekako caption n'agamba nti I've met my brother here in Toronto nga mbutuufu nasooka okulaba ekifaananyi nze ng'omuntu nga ndaba Josede afaanana ani nga ye bano nga bafaanagana mba nkyascrollinga bwenti ngenda olaba naawe ku page yo ku Facebook ojja ekifaananyi n'okubaka screenshot on your page on your wall n'ogamba nandigenda ku DNA nkebeze Josede I know it is a joke naye gwe wakino munolanga bafaanagana naye gwe matovu abaganda bagera bati okufaanagana si Luganda olugero olumanyi naye nga byebi naye nga nawe omutima agamba naye omwana ono nga nfaanana ati ne bwembanga nsine kyensobola okugamba sinaweza myaka gizaala Josted kujja nga namuzaalira musu omulowooza nze ninga njongu fuddu sinaweza myaka gizaala Josted naye nga is okay kyonna kyekiri is okay it is what it is kakati tumaliriza konsati ya Serena Masaka tugenze papa abantu b'e Buddu bano waba waaki
ng'okujanjawaza kungi baali baagala kulagako nti ab'e Kampala temulina maanyi e Buddu nga bajja mu bungi. Era abantu b'e Masaka bawagizi ba ndongo. Era endongo bwekulemera e Masaka ojja kumanya mu Uganda tojja gikuba. Masaka bwekuba mu sitampu oba okoze eki. Naye bwegaana naye Masaka badde bawagizi baffe kuva dda. Badde bawagizi baffe kuva dda tuli bayimbi b'e Masaka. Buddu eyo tukola ne safari, twakolanga safari every June ne mugenda Nakwaga. Mwezi mulamba nga muli mu Buddu. Ono olina n'ekyejo twamalako n'ebiri ng'okuba ne mugenda ne mutandikira ebuwama ne muva ebuwama ne mugenda ekayabwe ne muva ekayabwe ne mugenda erukaya ne muva erukaya ne mugenda oba ekalungu ne muva ekalungu ne mugenda ekyamuliibwa ne muva ekyamuliibwa ne mugenda ebukomansimbi ne muva ebukomansimbi ne mugenda esendabule ne muva esendabule ne mugenda emateete ne muva eyo ne mugenda enanywa ne mugenda kyalo ku kyalo every day Monday to Sunday. Yebaga nti ffe mwana tutobye mutuleke nomala omwezi nga tosuzeeko mu nnyumba yo emyezi ebiri n'okomawo n'osulamu ennaku abeeko basiibula n'okomawo n'osulamu ennaku nnya ne mugenda e Busoga era ne mukuba kyalo ku kyalo ne mukuba kyalo ku kyalo ne mumalayo wiiki singa 2-3 ne mukomawo ne mumalawo wiiki emu ne mugenda e Bunyolo ne mutandikira e Bukomero okitegedde Lwamata Bukomero ne mugenda ne mukuba awo wonna nga abantu beeyiwa bweyiye ne mugenda ne mukuba Kiboga Kiboga ne mugenda e Masindi ne muva e Masindi ne mudde Hoima ne muva e Hoima ne mugenda e Kagadi ne muva e Kagadi gomanye papa Uganda ogitambudde nnyo bwotyo. Uganda wange tukunkumudde endongo. Biki byonyumiriza mu ndongo eno papa? Endongo eno enfunidde kye bayita social capital. At least bwe nfuna ekizibu okusimu yange mbaako gwe nsobola okukubira nga nsaba kunnyambako. Ekyo kyekisinga obukulu, ekyo kisinga byonna byolaba mu nsi. Social capital era buli kimu kiinvesting mu social capital. Ge magezi ge nsobola okuwa. Social capital kye ki? Obugagga bwonna bantu butambulira mu bantu. Obe n'ekibayita goodwill mu bantu. Beererawo banno nabo bajja kubeererawo. Zimba ekyo ekintu imejje ebintu nga bw'otuuka abantu olaga matovu mu muggulire obadde ogamba ki? Kola bwoti obeeko ng'ozimba ekintu ekyo nga waliwo abasobola si buli onna nti ojja basanyusa naye babeere engeri yo n'abaggaanira bagaye oli matovu so okuzimba ekintu ekyo kikulu nnyo. Social capital kikulu ng'oweza abantu oba olina shonoga n'abantu bange bentandikirako 50 benkubira essimu ne bagamba gali tujja kubaayo. Papa ebiseera ebisinga mu myaka gyaffe naddala ffe abavubuka bakyavubuka okuwangaaza emikwano n'enkolagana mu bantu kizibu nnyo ddala. Okikoze otya okusanga nti papa okyakwatagana n'ono myaka 2 ku 3? Ddamu ekibuuzo. Okusinziira ku myaka gyaffe abavubuka ffe abakyavubuka essaawa zino enkwatagana bw'oba n'omukwano gwo enkya osanga temukyali wamu naye bwe tutuulira ku kifaananyi kye mulina mmwe papa osobodde okuwangaaza emikwano okusoba myaka ago 2 mwe mukikoze mutya? Kusonyiwagana kuba teriwo otagenda kusanga mukwano gwakunyiiza oba gwonyiiza bijja kubaawo wonna. Buli wamu ojja kusanga mukwano gwajja kunyiiza, mukwano gwajja kukola by'otayagala, naye ekintu kiri ekintu kimu kusonyiwagana. Lowooza ku birungi munno byakkoledde kijja kuyamba okumusonyiwa. Okusirika mutamala googera kubajjukira bwe muba ab'omukwano muba mwemanyi era buli omu aba alina ebyama bya munne byasobola okwogera ku munne. Tegedde neeba n'emmizi bw'otabuka ne mukwano gwo sirika genda weebake buva mu bantu genda awantu wummuza omutwe sirika obusungu oba bukumazeeko emyaka 5 kale bugimaleko. One day one time is a healer. Tegedde the best doctor in this world is time. Ndowooza mukiwulidde bavubuka mu mbeera efaananidde awo. Konsati eyo bw'agamba konsati omutwali ku Africana Adelaide
mama wo era mama waffe ffenna yaliwo era yajja ku concert essanyu lyali lingi nga mama waali ku concert ya papa at 46 ekyennaku nti maama abadde agenze takyali mbulamu bwenseemu. How do you feel ku lunaku olwo nga concert yo ebbanga lino mama abadde abeerawo ku olwo tabaddeyo kiwulikika kitya? It is a bad feeling. Era yensonga lwaki n'oluyimba mami nzize saaluyimba kuba singa naluyimba kyo yandibadde nnema okukola naye olw'okuba nti najja nga njala kusanyusa abawagizi bange namanya ti oluyimba bwe nduteekamu lujja kumbreakinga nesiruyimba nesiruyimba. Nsaba Mukama amuwummuze mirembe kuba ffenna tuteeka okukomba ku mpeke y'okufa. Njawulo ofudde otya, obadde weeteeseteese otya, ogwanidde genda mu maaso ga Mukama Katondawo. Kitegedde mwebaza nti nno Mukama yamutwazika ebbanga eryo n'avaawo nga tukuze nga tusobola okwetegeerera kuba ate bambi eriyo abafa omwana n'agamba nze saalaba ku maama wange oyo nagaa saalaba ku taata wange naye kati bwe tuba nga ffenna tumulabyeko n'atukuza nga bwe tuli mami awummule mirembe tuli musangayo. Tukyali ku Celebrity Track Extra UG atugoberera wenna kyokola kyamaanyi. We are proud sponsored by JICC LLC Service DXB Dubai na Uganda gwe yagenda ku genda olabike nti olambuleko UAE muleme kuŋŋamba nti mbeera nnyo ku nnyonyi passport yange ejjuddemu visa z'e Dubai simaa bikoze bitya bino bye tuzunga n'ebitabo ku airport ebipapula erenda n'envelope kati omanyi nti omuntu agenda e UK wanjawulo kwagenda e Dubai e Dubai anti yo visa ogenda ogikutte mu ngalo mu kipapula kisaidi ne passport naye UK bagikuteeramu muli era mu katabo naye byonna obyebaliza Mukama obyebaliza Mukama ebyo muganda wange kulinnya obulinnya ku nnyonyi awo bantu balwana okulinnya ku nnyonyi awo naye tumbira mu bbanga neegenda goma ebisiraani byobaogobye mikisa giri waggulu awo mubire bwerinnya bulinnya nekka oba omaze okukwambulula. Okay. Twagirinnyako wano twagirinnyako ate ne batukwatira e Nairobi ne batuzza ng'omugenda olwo twali mbu tugenda London eyo batukwatira Nairobi awo ne batuzza ntebe komera Kira Road Kampala Road olwo ki ekyabakwasa byo biriba bya lulala naye ffe batuzanga mu nnyonyi ngamba nti kasita njirinnye batukutte naye njirinnye beera batuddiza mu nnyonyi yali ekutwala mu Bungereza naye kasita era kasita njirinnye. Okay, tukyagenda mu maaso ne papa of late twalabye mukwano gwo long time friend Ronald Mayinja ebintu bize byogerwa. He's no longer my friend. He's my brother. He's your brother. Badde manyi papa okoze otya. He's my yafuuka brother. wa Luganda muganda wo ne tulaba ebibadde byogerwa ku social media ne ku mikutu emigatta abantu biraga nti Ronald Mayinja emitwe gibadde giwandiikibwa I quote emitwe gibadde giwandiikibwa Ronald Mayinja Uganda emulemye addusa agenze mu America agenze mu Bungereza tagenda kudda yabizibu bimususseeko embeera etabuse ennyumba agitunze simanya agipangisiza emyaka 10 bingi byogeddwa nga mukwano gwo mu kaseera kano mu mbeera gy'alimu nebyogeddwa gwe biki bino naddala ebyogerwa mu kaseera kano? Okusooka nze bankuza bagamba nti it is you to decide your destiny. Not me, not him, not who. It is you. You make your own decisions. Era zezikufuula kyoli. Nakyogerako sometime back nti weakness olumu gye tulina as abantu teturespectinga decisions z'abannaffe. Ekyo nno weakness nene nti n'olunaku lwe wava ewaka ewammwe okutandika okunoonya obulamu bw'ensi nkakasa bakadde bayinza okuba tebakukkiriza baali banyiivu nnyo. So kitandikira eyo kiwa kinene kyengezaako okwogera nti ebiseera ebisinga decision z'abantu tugaana okukkiriza nti gundi akoze decision bw'ati
era ebiseera ebimu olaba oli bwawasadiga ani oyo gwawasizza kani alelele bwalwawo ogenda okulaba bakwataganye bulungi ti ana wattu kizize so tuyige okuwa abantu eddembe okusalawo kiki kye basalirawo famire zaabwe kubanga kati bwembanga abaana b'amayinja bagenze nga n'amasomero weegali nga n'ebipapula babirina ebituukira ku ssomero tebagenze ku asayiramu bagenze kusoma muzadde gyatayagala ekyo buulira muzadde gyatayagala ekyo gwe noba ng'olina abaana bo kumpi 5 bonna bakkiriziddwa baweereddwa bagende basome bakkiriziddwa okugenda okusoma amasomero geeyo abantu bangi balina ssente bazirina ng'asobola okusasula naye nga access togirina so ndowooza nti ekyo bwana Mayinja kuba abaana be bagenze okusoma that is a plus to his family. Ekirala kyemmanyi kye ndi sure of Mayinja akomawo baana kusoma Mayinja akomawo ennyumba eyo yagitanize into business as in egenda kubanga bula hotel yes twajja ne basulamu kuba kati bw'obanga obadde oyina ennyumba kati nange olaba ennyumba yange weeri nene bisenge byayo kati nsigaddewo omukyala agenze n'abaana bagenze kusoma ndimu bw'omu mba njagazaaki lwaki sigifuula bizinesi nenjifunamu ssente kuba bwe mbanga ennyumba yange nsobola ogifunamu emiliyoni eziwera 10 omwezi nga ngenda nfuna apartment ebuziga ya miliyoni 2 nga nfisa 8 nga kugenda ku akawunti kuba ndi ntya ndi omu era ennyumba bali mu kugirongoosa kusinziira ku ye kyeyaŋŋambye bali mu kugirongoosa etandika okukola emirimu nga hotel era basanze basiiga reception nabikiwegenda okubeera tanagipangisaako muntu yenna mulala bantu bagambye nti yagipangisa ebyogerwa yagipangisa emyaka 6 yadduse mu ggwanga anti byogerwa kugamba nze sijja kutunulayo kati nkugamba kyemmanyi nze kyemmanyi okitegedde kyemmanyi mu sources zemanyi nti tezinnimba so agenda y'ennyumba agenda gikozesanga business kubanga yagenze okibalamu ennyumba family egenze alimu bwomu ekikusuza mu guyumba oguva kuno n'eri oguyingiramu bwe guwaawaala bwe guwaawaala wansi nekola sound so ennyumba n'agipartitioninga bali mu kugipartitioninga n'abazimbi bakole hotels nga batema rooms nge bakole rooms etandika okukola ssente ate okimanyi side z'emunyonyi awo that is good business good business so sikiraba mu nsobi kuba ate ffe nkula ffe tulina engeri gye twakulamu ffe era bw'otugenderera edda olumu wansanganga ku booda kati olabanza akamotoka kayi kenvuga naye mba nga nina kyenfunamu banfunamu kapoloti ng'oli akaagala nzira ku booda ku motoka njirekawo awo nenninya booda nange waliwo yampa emmotoka nenjitunda nengulamu okitegedde kati nze emmotoka tenfuga bwe mba nga nina step gye ŋŋenda okukola ennyongerako ebisigadde tebinfuga manya kati emmotoka gwe sooka ogende kanfune poloti eno naziramu nga mpaka ffe twabikolanga nnyo nga nzija emmotoka yange sigitunda bwoba olina kyoleese ekinyongerako nga ogigula ojagala nti yiiyo ng'otwala nga nzirayika ku booda ngaokyala nga ate kiki nti kino kyebagamba nti bulooka taba na kiki ngitunze kubanga nkoze ekinyongerako so kati nze ndowooza nti muganda wange decision gye yakoze eyo mu nnyumba ogikozesa business si kikyamu teyadduse mu ggwanga yatutte baana kusoma yatutte baana kuba omukyala yasooka n'agenda n'abamu ng'empapula z'abaana abalala tezinnavaayo empapula bwe zavuddeyo ez'abaana abalala kati ng'alina okulya alina okulinnya abatwala alabe ne kubalinga taata abasinga bagamba omukazi yamuddukako kati ate lwaki bali bonna yamuddukako bagamba omukazi yamuddukako nagamba ali Amerika ali mu Amerika yamuddukako abadde stress ti alina ebizibu bingi kati yagambye nange kangende tufulume eggwanga ebirala ebya stress sijja biyingiramu kuba siri sure sibimanyi nti oba ali oba tali naye obulamu bwe bisijja kuyingiramu obulamu bwe bisijja kuyingiramu naye nze njagadde nnyonyere ku kitono kyemmanyi era ennambi akomawo akomawo kalabe ku baana nze kyenamugaye kiri kimu nti
muba abaana bawa obudde bwabwe tokikolera ku pressure nti oba baliwo abagezaako njagala kudda waka olwokuba bakutadde kunono nemuga abaana bawa obudde bwabwe bafiiringa eddadi okumiwira otandike buto obulamu. Kino kirekawa naddala abantu bana boogera obwogezi kati twefeeko tufene ku bantu abaogera obwogezi kuba tetutya bigambo kutunula omaye kati ffe nga ffe bwekiri nti emirimu gye tukola tuli ba celebrities nze ndowooza tuliwo kulaba ebyo just kusaba Katonda bwe bijja kikulekeko mu shape ng'osobola okufuna akawogo naye ebyo bikyajja bijja byekuŋŋaanya webaka tolina musango ozuukuka olina so kati ebimu oleka kireke n'osirikira gy'osirikidde n'ogakale mukama gw'omanyi wayitawo wiikisi 2 ne wabaawo ekigwawo gwe ne bakuta ne badda ku mulala. Tufunye okutangazibwa kuva eri wa papa Mesach okutwaliramu munnayuganda gwatulaba gibadde otulabira olunaku olwaleero weewaawo tubadde tuwayamu ku concert nga bwe yatambudde n'obulamu after concert papa nga tumaliriza concert tulina extras zinawulidde oŋŋamba kwawo after this tugenda kubeerako ku big zone tubeereko ku arenas tugende tubeereko ne front page namasuba so abawagizi baffe mbasaba bajje babeerewo abaafikira wali bonna bajje n'abataafikka mujje tusanyukemu bajje tusanyukemu nagambe kampitemuko bambi abantu kuba bangi abamu baga nti ffe munaye wateeka wa 10 ate nga bantu baye bentambudde nali ebbanga so kati ngamba waayi okay nga front page tuliyo nga meka nga nnya omwezi ogw'omukaaga ku Darenas Kawanda tuliyo nga 2 ku big zone tuliyo nga 3 twali 2 gw'omukaaga guno omwezi gwe tutandika 2 ndonge etokote 3 siye gundi lwalunaku lwabajulizi weewaawo mujje tubeereyo ng'abajulizi ku lunaku olwo ffenna tulabike nti tuwagira omusima Mesach bye tuwayizaamu byowulidde nga birungi mutera obbagamba nti bwowulira nga kirungi kikuzimba osobola okitwala kyowulira nga tekikusanyusizza kireke tokyongera ate kukunyiiza ko papa tulina musicians federation oba yaba artists eyakoleddwa omukulembeze nga Idrisa Musuuza Edikenzo ne tuba n'omumyuka we Shiba Kalungi papa ebintu byonna bigenze mu maaso waliwo ebigenda mu maaso essaawa zino ezitwogerera tetunaba kulaba engagement yo mu federation why federation yo nogiraba otya nsaba bannayuganda katono nnyo nti buli kintu bakiwa omukisa nsaba federation tukiwa omukisa tulabe kyekigenda maaso kubanga yo mu structures yeetaagisa nga bwolaba nti ne mu mupiira fufa bweri bintu ebirala byonna birina federations zaabyo nti federation bwebaawo kitegeeza nti newabaawo obuyambi bwonna obuva ebweru waliwo gavumenti yene eyagala kusupportinga sekita eno oba ne gavumenti yaffe eyagala kusupportinga sekita eno biki birina kuyita mu federation so okubawo kwa federation si kibi okitegedde si kibi problemu yaffe nti eyinza okkitta kijajinga ku nursery stage okitegedde ku nursery stage wano bwe tujajinga amangu kiyinza okugaana nti abantu bano abagenze abalondeddwa abaliwo tubawo omukisa paka lwe kinaatuuka ku levo ffe tulowooza nti yeesaanidde tosobola kubanga omukyala yakafuna olubuto ne mugula obugoye ne musasula school fees ne mugenda ku university ne musasulemu advance so speed ebanki eba nene so siina buzibu ku federation just nsaba erikola emirimu gya federation nga bwe girina okukola ki nga bwe girina okuba era ebeerewo mu ngeri mu mateeka nga bwe erina okubeerawo egoberedde ebyo byerina okubeerawo so mbazzaamu amaanyi bonna abayimbi bannange abakirimu abakitambuza nti kitambule oli mabega waabwe ng'abantu bonna bali involved bulungi ekitegedde kitambula bulungi ebyokuyombagana kulwanagana
awo nno weakness yaffe ebintu ebisinga amayinza embaddewo twagezaako nnyo kuwuma nga tugezaako tubeeredde mu wuma nga tugezaako okulaba nga tutambulira wamu nengola mwina ideas ez'enjawulo biki naye kye nasooka okukakasa mu bbanga linabeerako mu bukulembeze bwa wuma nti mwenna temusobola kwagala kimu mwenna temusobola kubanga mwagala ekintu kitya kimu era kizibu okuba nti lunaku lukedde nga mwenna mukkaanyiza ku kintu kimu wabula ekintu kiri kimu kyokka wa ekyamunna omukisa olabe gye kigenda naye nafuta omugee nti akakati twongeremu akatungulu kano twongeremu akanyaanya tuteekemu ku butto okitegedde awo kimba nsuubira kijja kutambula nsaba tukiwa omukisa oli mabega bwe balonda okubeera bakulembeze of late seetaaga kuba mukulembeze okitegedde seetaaga fena tunakulembera obadde ekinaala seetaaga kuba mukulembeze naye bwe gaa nti tukiwa omukisa kitegeeza ndi nkibuleesinze era nga sinakuvaako papa ekintu kyakatandika kino naye waliwo era bakikubamu ebituli wano nga bwogambye nti ku nursery stage abantu batandise abantu abamu obukundi obumu nga bwagala okikubamu ebituli magezi kigoyinza okuba abakulembeze bano ababiri abali waggulu ku ntikko nze nsaba abakulu bonna nga bwe bali obanga olina idea eyambako go there and advise midiya eno nnungi naye midiya eno esajjudde ebintu byaffe bingi esinga okuleeta ebizibu buli lwoddira ekintu nga mukyakikola n'okissa mu mawulire amawulire gasaana kugenda mukiwedde otegedde nga munywa abantu kino kikoze eki naye gwe buli lwolireeta ekitawedde nga batunuulira awatawedde nga baga wano nga tewawedde so let us be professional tulabe nga tuyamba ki nga tuyamba industry. Okay, our last remarks nga tumaliza mbebaza mwenna abaaliwo mbakulisaayo mwongere okutuwagira era mbasaba muwagire ne Paraso agenda kubeera Lugogo Love Fest nsaba mumuwagire omwana oyo muyita mwana kuba muto wange mumuwagire bambi naye muyimbi mulungi kyemanya ayimba ennyimba ennungi ate musajja wa mpisa ali okay is okay so nsaba mumuwagire bwe munaamuwagira nze ebyange bijja kuba biwedde wewa toyanze ekyo tugamba abayimbi okwagaliza abayimbi banaabwe tuni papa Mesach Kulaba bwe tutambudde twayizaamu akabanga akawera bingi bye twogedde constituency ofunyemu ebimu ebyokuyiga advice zoyizeemu constituency zikuyambe gwe ng'omuntu nze devotion matovu lwa Katonda n'ensi yange wanga ayi masomogi ere bulungi